Nze sigenda suka wao naye nga tenga inabasuubiza nti nina ebirungi bingi nnyo olunaku olwaleero obamba sookezeewa simanyi na kumanya naye kasooke tukwetu kansooke nkulage ki ekyali mu Purple Party atatuukayo atasobola beera nga ate otuukayo olabe ki ekyagenda mu maaso abaana abavubuka banyumirwa batya ate ngenda bankomawo n'ebirala bingi tovaako. Omanyina wano wanjagala okukakasiza mbu ndi w'amaanyi wandika emikono ebiri bw'otinga okukakasa gulina ndi wakabi mwana let me see you mwana bikyemu amalala wandika emikono bw'otinga okukakasa she's the one I love again. I know you so much. Only so long message. So you know. So you did. Baby, sing it up with one number. So you want to know that? Ladies and gentlemen, mood raw. One time. Ready. Easy. They marry up and they smoke her at it like a pack that place. Oh, I'm not good. Biibino yasibenjala walidde Serena kuwanga yatayo wakakulya kuwa mchasewe Manipula kaya enoneka Chachayogera kubikambo ya enoneka Chisamu nerabu ya enoneka Kuwango resenta abana baganze nkobe Fulu figate wa enoneka Chasipa jo ya kutegerereto Put it on DJ Masi Jasali komi Hands up! When Shiringa Kuminasatu, January 21, cricket offers first day, and I know that. When Shiri, drop it select. Select down, I want to joy as in Bataka Demko. Get up on a bomb.
Alright, bye byagenda maaso wali eri ku Purple Party naye ofuna ngamuko kadde omwana mulenzi mudro omwa ku kitiibwa because right about now that song Balu Balu kayimba kamanyo, it is a big song in Tanzania era okeberako ku page ya mwana muwala TikTok ya single bera nga temwatikirivu nnyo Aziad aina challenge nyingi nyonyonyoze yakola mu Balu Balu okeberako ba TikTokers abala abamanyi ba Ajib Gathoni abali mu Tanzania Kenya bali kola challenges eza Balu Balu. So ofunanga kadde omukulu mudra omuwanga ku kitiibwa naye nga right about now ngaye nabasubiza nti nina ebintu bingi nnyo ebyenjawulo byembalesedde olunaku olwaleero ate nga naawe maaso ngenda ba negatibwako mwana muwala Praise Wisdom gwe tovaawo wano nkugambye oli muvubuka wano wennyini we watuufu woyinobera naye nga ate essaawa zino zennyini katugendeko mu segment yaffe eya fashion.